kibadde soon mutis zakale bana I don't know kuba kati olaba leero omuntu ayinza nange bagamba Spice funayo omusajja tulaga omusajja bane bakuwase pakubikizima kubijja biki nobawuliza nogamba munange kakole ekyo nate nakyo bwokikola ngate bakuvumirira kugamba simanya bannayuganda kye baagala. Amanya ndobozi bamta MCSMX representing straight out SMX Media. Spice Diana bambi avuddeyo n'awa credit omukolo gwa Rema oba okwanjira kwa Rema nera mu bigambo bye kennyini atusuubiza omukolo ng'ogwa Rema ate nera n'atusuubiza okutulaga omusajja omwaka ogujja. Omukolo gwa Rema gulese bantu bangi nnyo nga balina ekinyegenyege ky'okwanjula naye kye tutamanyi oba nabo bagenda kwanjula ba dokita oba nabo banaakola omukolo ogw'okwanjula nga gwa 1.1 billion awo kyesimanyi naye nga Spice Diana bambi avuddeyo n'atangaaza ku nsonga eri omukolo gwa Rema avumiridde bambi abagamba mbu ekiteeteeyi kya Rema kyasembayo okwambala ekyo ekyali kiyaka ekyali kimyamyamya mbu bannanga abantu temukitegeera butegeezi naye ekiteeteeyi kiri unique ate gonga ge mazima kwanga mu Uganda nsubira Rema y'omu ku basoose kukyambala bw'obudde ku buno disco light abayimbi bwe bayambala abali bwe beetimba nga bagenda okukola concert n'ebiki naye ekiteeteeyi ekiri official mbu kiteeteeyi kiikyo Rema yasoose okukyambala wano mu Uganda ekyefaananyizaako bwe kityo. So Spice Diana avuddeyo n'alangira abantu bonna n'abagamba nange mutuggyeko amaalo omukolo gwa Rema gwali perfect yagulabamu nsobi n'emu n'ekiteeteeyi kye yayambala kirungi nnyo lwakuba ku nsonga z'okumuyita yayagambye nze singa bampita nange nandigenze naye tebampita naye ng'ensonga ezitayisa Spice Diana ndowooza ffenna tuzimanyi bulungi. Spice Diana mukwano nnyo mbu gwa Lydia Jasmine. Spice Diana ne Lydia Jasmine bakyali bakommunicating ng'ate ensonga za Lydia Jasmine ne Rema muzimanyi bulungi okuva eri Kenzo. So ne Spice Diana yayitirawo ne batamuwa invitation card lwa nsonga mbu mukwano gwa Lydia Jasmine ate Lydia Jasmine sikyali wadde n'akamu gwa Rema. Naye katuwulize ebigambo bya Spice Diana ye mu bigambo bye ng'ayogera ku lugoye lwa Rema ng'agamba nange olugoye lwali lulungi n'omukolo gwali mulungi ate naye n'atusuubiza omukolo ogulinga bwe gutyo n'okutulaga omwami omwaka ogujja. Bye bino ebigambo bya Spice Diana. Osanga kugujjako nja kubeera asobola kubeera tebampa kaadi naye nga ebintu ebyo manyi by'emikolo omuntu oba n'entegekazo oba n'abantu omeka b'oyagala okuyita oba n'abantu b'oyagala oyita naye buli omu aba n'ensonga ze toyinza genda muntu lwaki teyayise oli kubanga tuli bangi tasobola tumalayo ffenna osanga naye wayitiddwa kuba oli mulina mawulire singa obadde toli osanga tewandibadde so omukolo osanga gwabadde nga balina enamba zebadde baagala okuba nti abantu balina omukolo gwatambudde bulungi twaliza wamu by the way I loved bategese bulungi abagolengeji bayambaddemu it was so good bayambadde colors ennungi nebimakinga naze omu omukolo gwanyumidde buli muntu yenna yandyagadde okuba unique ku mukolo gwo kubanga ogwo omukolo gujja lumu mu bulamu so omuntu okola entegeka n'okola enteekateeka ng'olina gwe bw'oyagala okulabika so nze kinsanyukiddeko kwekyo ekintu buli bw'oyambala ekintu ekiri outstanding ensonga lwaki okibuuzaako ensonga lwaki kyafuuse ensonga buli wamu oba ensonga kyabadde unique buli muntu yagala nnyo beera unique mu ngeri ye oba ku mukolo bwe gutyo nze kiteteeyi nga nze kyankoledde I can rock that outfit nange wemma asobola okugyambala kitegeeza nnungi just abamu tosanga tibaakitegedde butegeezi but ekyo kiteteeyi kiri unique and kimanyi kiri expensive because that kind of lighting gwalo kirabeko anyway it's very unique ensonga lwaki buli omu akyogerako ndowooza nga mazima gennyini nti tusiimeko kintu kibanga kibadde kirungi omukolo gwa Rema gubadde mulungi bambi yategeka bulungi ndowooza gwe mukolo gw'omwaka so bwetulaba ekintu ekirungi tulabe ekirungi mu kyo tuleme kunoonyayo kirungi kuba omukolo gwo mubaleke banyumirwe marriage yaabwe mu bulungi I think twandibadde tukomya ekintu kino kuba ndi abantu bali nnyo kola these things interviews babuuza ono babuuza oli kikiwale mu mukolo what's so special about it it's just kiri normal onete tugenda kusula ku ekyo kubanga you know I'm a Ugandan sinzagala mbu badde sifollowing up kimu kitambula maaso mwekennyini bannamawulire mumubuuza ensonga zino emabegakaawo omukyala yayimba sirimu yembera ne mumuwagira nnyo ne mumugamba omusajja alina kimeeting official ki well maybe it did go well nafuna ate omuntu ate nakyo munoonyayo ekibi mu kyo mwandibadde mumusanyukirako kuba buli mukyala yenna nange kennyini era nze njagala nkomekerere nga ndi married
nga nina omuntu anjagala gonjagala tufune n'abaana buli mukyala kyeyandibadde ayagala so maybe emyaka gyalimu nembanda yalimu eryodde musanyukirako but nsigunonyayo kiri kirimu kintu kyeyakoze munakimuta kibadde soon naye muntiisizza kale baana I don't know kuba kati olaba leero omuntu aza nange bagamba Spice funayo omusajja tulage omusajja bane bakuwase pa ku biki sima ku bijja biki nobawuliza nogamba munange kakole ekyo nate nakyo bwokikola ngate bakuvumirira kugamba simanyi abannayuganda kye baagala simanyi bannamawulire kye mwagala you confuse us naye kyembasaba ffenna bwetuba nga waliwo ekintu ekirungi baana tukisiime tulabe ekirungi mukyo kubanga tewabadde mistake ku mukolo gwa Rema zisajjale nazo omuntu nammwe temwagirabira mukimanyi yes and emikolo meka egibadde mu Uganda nga siitiddwa era waliwo giberayo ne bampita so ekyo si kyekikulu naye tulaba ffenna because we are Ugandans tunoonye ekirungi mu kirungi tuleme kunoonya kibi mu kirungi tuleme kuforcinga ekibi kibeere mu kirungi that's what I can say. Amanya endoboozi nsigadde nze MC SMX representing straight out SMX media obeera yagadde kyenkoze nkusaba mbe subscribing like nga to commenting MC SMX I sign out.